Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero nsaba atwajjukanyeeko ku bino nabyo ate tubimanye obadde okimanyi munnange nti amannya g'ebika agamu gagenda gafa so nga ate okufa kwago nkuba kwoleka akufa kwazimu ku mpisa zaffe n'obulombolombo ko n'ebyafaayo byaffe nga Abaganda. Abawala bangi kati beeyita amannya g'abakitaabwe agaabwe ne bagafiisa ne batamanya nti batta byafaayo na bulombolombo bwa Buganda obwekwese era obuterekeddwa mu mannya g'ebika. Kale raba olwaleero nkuwa amannya gano n'ebigakwatako omanye lwaki watuumibwa erinnya eryo. Erinnya eryokubiri ye Kaweesa. Munnange nno Kaweesa bafumbe era Kaweesa yasooka yali mutabani wa Walusimbi nga muweesi nnyo era kyebaava bamutuuma Kaweesa eritegeeza omuweesi. Erinnya Mpanga okujja Bakabaka Empanga olumu nno luba luyitibwa Luwanga kyava dda. Kigambibwa nti akalombolombo kano kaviira ddala ku Kabaka Kintu. Kigambibwa nti mu lubiri lwa Kintu Emagonga mwalimu omugugu ogutaakwatibwangako era abataka nga bagamba nti nga tebamanyi kigulimu. Wabula Sir Apollo Kaggwa agamba nti oluvannyuma ennyo bwe baagusumulula ne basangamu empanga bbiri entereke nga bateebereza nti olumu lwali lwa Kintu olulala lwali lwa Chwannabakka. Bakabaka abagambibwa nti baabula bubuzi kyokka abamu bagamba nti olwokubiri lwandibanga lwali lwa Nnambi muka Kintu. Apollo Kaggwa agamba nti abataka baali balimba okugamba nti tebamanyi kirimu mugugu era nga kiteeberezebwa nti osanga empanga bazitereka nga balowooza nti bwe baliba baddayo gye baava okujja mu Buganda nti baliddayo nazo. Mu mpanga zino mwe muva erinnya Mpanga. Abange ebyo nno osiibisuseekaawo wabula munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.